Yes, okay, mugamba mutya muli mutya muje baleko kansubira buli omujali ali bulungi tusinzidde wano ku Eye Uganda okubanga buli omu awa endowooza ye kubitambula mu ggwanga Uganda tusobola okubanga buli ekibadde kigenda mu ggwanga tukiwaako buli omu endowooza ye ne tusobola okubanga buli omu afuna kiki kyamanyi oba kiki kyategeera naawe kennyini ng'osobola obeera eyo osobola okusubscribinga osharinga likinga commentinga munnange osobola okubanga okomentinga gwe endowooza yo mu vidiyo eba ekoleddwa sirinze kandi ne munnange waneeno agenda kubanga abeeyanjulira naye awe endowooza yo kubitambula mu ggwanga bingi bizzenga biyitingana mulimu obuvuyo Pallaso mulimu abayimbi Kenzo mulimu omugenzi Katolwama mukama mumuze emirembe mulimu ebintu bingi bye mujja okugenda nga mulaba ng'era mutumidde ku Eye Uganda nnyabo tusanyusa okukulabako nange nsanyusa okukulaba nnyabo amannya gange mabita Aisha Mukisha sinzidde wano e Dubai bane tubeebaza buli omu ali ku channel yaffe osobola twagala onyiga akadde nawe otuwa endowooza yo zino zaffe ne nawe ogenda mu section comment section osobola otuwa endowooza zo. Okay, kati ebitambula mu ggwanga obadde obiwulira bingi bibadde bibaawo ku bimu ku bye tugenda okuwaako buli omu endowooza ye nga njagala nawe we ondowooza yo ekisooka show ya Pallaso ne Alien Skin yagenda mu maaso abaana ne bateekamu ttiimu buli omu naba ttiimu Alien Skin ttiimu Pallaso nze ndi ttiimu ki ttiimu abaana bazikuleetingawo naddala abankuba kyeyo baana bayiwawo nnyo mbiri okulaba nga buli omu alonda ttiimu gy'ayagala kati nga etunagenda mu maaso nnyabo maddamu Aisha wali ttiimu ki Then nali team Alien Skin. Nsonga kijjowa lwaki era wali team Alien Skin kuba abaana bangi badde bali mayanja die hard lwaki wali team Alien Skin? Then nali team Alien Skin kuba amanya abantu ba wansi tuleme kugamba nti oba ki ne Pallaso amanya abantu ba wansi naye ate omuntu okwegulumiza neweefula nti omanyi gwe ne bakubulira oba tokola ki tomanyi naye Alien Skin y'omuntu gw'obajjako interview ng'olaba naawe ali ene mabegawo okkirizibwa okukola ki okumuwuliriza olw'ensonga ffenna teri amanyi oba teri ali waggulu wa munne nze kyensaba nze n'ensonga zange lwaki ndi Alien Skin. Kakati bwe walabanga Freedom City ejjuza kuba abantu bagamba Freedom City yatandika okujjuza ssaawa 8 ne baggala n'emiryango naye bu vidiyo ebutreninga nga abaana bawaguzanga buwagizi olowooza abamu ne bagamba tebaasasula kati gwe ndowoozayo nti Freedom City entono abantu baali bangi oba abasecurity byabasukka entegera nabo ne bakirekawo kuba abaana bo baali bangi olaba die hard bafiirawo ku Alien Skin mwana wa ghetto ate nga ba ghetto youth basinga obungi kati gwe Freedom City yali ntono ku bantu abaali abawagizi ba Alien Skin oba kyali kimala bumazi kuba show yagiterekera ennaku nnya zokka kati okyogerako ki nze nga nze omuntu sigamba nti oba yali ntono Freedom City sebo nnene si kye kifo ky'oyinza okunyuma naye kiri kiraga muntu w'abantu ate ekirungi ayagaliza bwe kiba kibi akugamba nti kibi kati for example kankuwe Mickey Wine zomayina sijja gamba nti oba ki oba ki Mickey Wine oyo sometimes abantu abamu balabanga abayaaye naye okimanyi omuntu omuyaaye y'omuntu gwosobola okugjako advice nagamba ekintu kyokola kino si kirungi oba ekintu kyokwegulumiza si kibi si kirungi naye ate tetukiwagira Freedom City it's like nti kifo kinene naye abawagizi baali bangi ate nga muntu w'abantu kagamba mwe baddayi hadi mbwa kubawo nnyo kubawo nnyawo kakati esawa zino singa bukya ku makya kuba abantu abamu bagamba stanti nevuga stanti ekyavaamu stanti neggwa ne bagamba nti ate ebbalamu yategese ekivulu n'abiteksi nabyo biyitingana kati gwogamba nti balamu kituufu yabadde mabega wa abitex ne bakola ekivulu kweno sage yaliwo yali Alien Skin ne Pallaso okwekuba oba tokirinaako nnyo bukakafu nze sijja gamba nti nkirinako nnyo obukakafu kuba bali bategesi ffe tuli bantu tetumanyi kyali mabega wa kamera oba kya out of camera ffenna tulaba kigenda mu maaso ekikulu bo baateekawo y'omu n'alaga amaanyi ge kati odo tujja mmanya ani mukyamu ani mutuufu. Okay, awo nkubuuliza nti singa bukya ku makya Alien Skin ne Pallaso ne bakolayo kolabo eyo
eyinza okukola etya like nga bakozeyo oluyimba kuba abantu amu nga balaka bategeka kolabo yekyo eya kolabo kale ne bwokivaako ne bukya ku makya ne bagaba bakole bato nga Alien Skin ne Pallaso bakoze bato mazima nga wala bato ya Bebe Cool ne Bobi Wine nti abadde hadi ba Bebe Cool bayiwawo omubiri badde hadi ba Bobi nawo ne bayiwawo omubiri kati okusinziira ku Pallaso ayimbidde ebbanga ddene Alien Skin yakatandikayo singa bakola bato olowooza Alien Skin ayinza owangula bato Alien Skin ayinza owangula bato kuba buli muntu Katonda alina we yamutegekera ate Alien Skin awangula atya bato nga ennyimba aleka alimu 5 kati Pallaso ebbanga lyayimbidde ali mu nnyimba nga 3 kati tomanyi nti bato ayinza okuba luyimba ku luyimba olina ezimugwakale ate ono n'asigala ng'akyafuumula ate mugana wange ne waba Bobi Wine ne Bebe Cool wala ati Bebe Cool alina ennyimba abamu bagamba alina ennyimba to naye alina ennyingi naye ate tasinga ki Bobi Wine olw'ensonga Bobi Wine eyo tuveeyo kubanga nkubuuza ku bato ya Pallaso na Alien Skin kubanga onaagera mu Bebe Cool tujja kusulawo kuba nange situdde kale waba bataddewo bato nga yo bato yalina okusalawo naye fe abantu tetusobola kusalawo twagala bateekewo bato ng'abantu bwe bakyogera ti bato eri wano Alien Skin ono ani Pallaso awo kyekijja otuwa ki amazima n'obwenkanya kati gwokiwagira mu byonna mubufunze bato ogiwagira Alien Skin ne Pallaso emba muli eyo fe tetusaba muteekewo bato awo tujja kumwekule twawule ani munene ani mutono kino kirekawa Pallaso oba Alien Skin kusaga ezize zinga zivaawo ekivulu kibaddewo pressure ne bagiteeka ku Pallaso yo pressure yagituddeko naye kibalekawa bonna babiri nze siyinza kugamba nti kina we kibaleka bonna kuba bonna banene sibe bantu boonyooma bonna banene naye ekikulu kye twagala bateri yeyinza otulaga ki buli omu waayina okukola ki obunene bwe gye bukoma kati awo nga twavuddeyo ne twaba Kenzo ng'azze ng'agamba nti ekivvulu ekyo kyali sponsored by Abitex ne Balamu balunywa abapromota bonna mbu baali mabegawo ekyo ekintu nga kiraga nti fe abalabi oba baddaihad baatulekaawo nga tuli baki basamu bo ne basalawo bakuba ekyabwe bakole ekigguke ffe nga tuli eno tuyiwawo omubiri daihad wa Alien wa Pallaso biki kati Kenzo nga Kenzo yabadde nga ali suppose okuvayo obudde buno nawa obukakafu obwo nti ekivvulu kino kyali mabega waabo abategesi ababiri oba yandibadde akirekanga waali president kuba essaawa zino ye president era avunanyizibwako okubanga awa endowoozayo oba kyonna ekiba kituuse mu industry kati nze ekyange kyeŋŋamba nga nze Kenzo yalisigaddeyo n'atabaako kyayogera obudde buno kuba omukulembeze omutuufu osooka n'olinda bukimu nekikola ki nekikakkana ng'omuliro abantu olinga abongeramu ki omuliro kati omuliro guno gwokoma okuma mu bantu naawe gwe kennyini toyinza kukola ki kumanya ani mutuufu ani mukyamu kati yali busoze n'abeerako mu kamooli kati ekitegeeza mwe baddaihad ba Alien Skin baba confusinze ino era batujja kumulamwa gye batutwala tulabayo naye tetujja kukkiriza mubuvuze Kenzo teyandivuddeyo ssaawa zino kwogera ku nsonga ezo ezabaddewo mu bivulu eno kitegeeza yandibadde asigaddeyo nga pulezidenti n'alyoka alinda abantu ne bakakkana n'alyoka avaayo n'awa ekyo kye yali amanyi oba kyeyali awulidde kubanga yavuddeyo n'agamba alina n'obukakafu nti era ng'owakana alina zi-messages alina n'abantu abaliwo nga ba-witness era nga awulira boogera ku nsonga z'ebivulu ebiribiri so ffe baddaihad Alien Skin Pallaso biki tukyabuzaabuziddwa tugamba ddala lwaki batukoze ekintu nga kino naye nga awo tuvuddewo twagenze nga tukyali mu nkungubagira omugezi Katolugwama eyatuva ku maaso Allah amulamuze ekisa twavuddeyo byonna bibadde bitambula bulungi kuba Kato yalaama nti bamukungubagire wiiki namba nga mu byonna ayagala abaana be bonna abali ebweru baveeyo bajje kuziika kwe nga tukyagenda mu maaso n'okukungubagira omugezi Katolugwama twavuddeyo ne tulaba nti basooka ne bayisa puroguramu ng'alina okusabirwa simanya Namirembe baabo Sentimatiya Mulumba ate twakubiddwawo enkyukwe nga bagaana omusabira nti abadde musamize so kati azze ng'akyogera luna nti yadde musamize yadde alina muntu wa byabuwangwa naye ng'ate alina eddiini so abano abafaazi okugaana okuvayo okusabira Katolugwama kyabadde kyetaagisa oba tebalina lukusa lugaana kusabira mugenzi oyo
nze ndaba ekintu ky'okusabira omuntu tekiriiko nti oba agwa mu ddiini ki oba ddiini ki. Kyenva mulaba abantu abamu batugamba eddiini y'abalokole ekyayimiriddewo nnyo olw'ensonga bannanga abafaaza oba bukatuliki oba muprotestanti wonna woogwa tolina wano eddiini zonna oba oli musiraamu oba tolina tteeka lijajinga muntu ku nsi. Nabadde nina social media byendaba waliwo omuntu omu eyagambye mujajinga nnyo abantu ku nsi oba yabadde programu y'abasiraamu bwekitobo kiri banetwekerawo jajinga abantu buli omu yamanya katonda wagenda omulamula kalenda ye batennatuuka butuusi. Kati bafaaza abaganye okusabira omukulu katolugwama bambi mwakoze bubi. Omuntu omu yekka tobula era ne katonda mu bayibuli alina wagambira ng'ojagenoga alina wagambira omuntu ojagamba nti malaayo omukuba ejjinja akubuuze omukuba ejjinja tokikolangako atakikolangako ankuba ejjinja. Nolwekyo katolugwama okwogera byayogedde oba yagamba nti muba muki oba muki bannange ekintu kino kina gye kizza amadiini amalala wansi oba naddala obukatuliki buddidde eddala wansi ova mulaba abalokole bawabbali waggulu nnyo bw'oyogera ku balokole era twalabe nga pasita Bugingo avuddeyo n'asabira munywanyi we kuba abadde munywanyi we nnyo twalaba nga kumususaako ne ku maziga bambi ng'ali mu nnaku nyiike nga munywanyi wamuvudde ku ki mu maaso naye ye yavuddeyo n'ayimirirawo nga musumba Bugingo asobole okusabira omwoyo gwa munywanyi we gutebenkere emirembe mu bufunze nti katolugwama yabadde alina okusabirwa newankubadde nti alina ki bye bagamba nti abadde alina musamize yabadde alina okusabirwa. Kati mu byonna kyobadde ovumirira nti obutasabira mugenzi okivumira nese kuvumirira yenna kubanga abaddenga naye oluusi ndowooza agendako mu kyaki kubanga tulina n'abantu era obeereyo nga musaba nabo mu kyaki naye ng'ate era bagenda muki mu masabo. Kakati tusigala nga ndowooza tugamba nti obutasabira mugenzi kibi nnyo kibi ddala. Okyalina kyo kyongerako? Nedda kyetwagala ekintu kimu wali ali ku channel yaffe eno obudde buno gwe teeka wansi komenti olaba kirungi oba kibi naye nze kunze ndaba kibi. Bana ekintu ky'okusabira omuntu kintu kikulu nnyo n'omwoyo gwe guba guwummula mirembe naawe amusabidde tomanya nkya katonda kyakutegekedde. N'olwekyo gwali mu comment section naawe oyinza otuwa ekikyonga omuntu naye nze ekyange ngamba si kirungi. Okay, nga tweyongeddeyo twavuddeyo ne tulaba Brisha Cash ndowooza omumanyi Brisha Cash emabegakawo bamuggalira abadde ndowooza amaze ennaku ng'ali mabega wa mikayimbwa bambi alina laptop teyayasa ndowooza abadde ndowooza nga bagamba eggwira mu miliyoni 3 n'abeerayoko mukomera naye twagenza aba tiktokers bambi bayiyewo omubiri mwebale nnyo mwebale ddala aba tiktokers omutima omulungi era mwebale nnyo mwebale ddala naye nga Brisha Cash okusula like bagamba nti yabadde avuddeko okitegeera yabadde avuddeko tatyaddenja mbu naakola ki n'abako laptop gyayasa naye naasula like ne bamusiba. Kati wobeera nga gwe laptop nga laptop ngaoli agyasiza nze ngamba mwanditudde ne muteesa oba ntirisitiko ne mukkaanya okusinga okuggalira kubeera fainale bamaze ndoza ne bamusasula naye ate laptop tebasasudde kyaka tebagiwadde bano basasula. Okyogerako ekyo okubanga osobola okusiba muno nga musobola okwogera ne mukkaanya nosobola okubanga aliwa. Kati obudde buno ekyenyiza okugamba Brisha Cash ye ng'omuntu kimuwadde ekifaananyi ki omuntu akwagaliza ekkomera era omuntu atagendangako mu kkomera yatamanya kkomera kyeki naye bakuzibe ne bakusiba ennaku nnya omanya obulumi bwalyo. Kati ye Brisha Cash nga ye omuntu atuule amanye ani mukwano gwe ne waba yabadde avuddeko musooke mumale show oba mumale program mulabe weetambula mutuule mwogere kyomanyi ne manager w'ebbaala yabaddemu bonna baabaddewo ate nga abadde kasitoma nnyo pawaking eyo Brisha tebavaayo. Nze namulabako ne alien skin oyo lumu naye ebintu bye baayogeramu lwaki teyatuukirira bala alien skin najja n'atuukira Brisha Cash. N'olwekyo bannange ekyo kye mwakoze si kirungi. Nalabye ne Chris Evans yabaddeyo bambi nayiwawulire mabegakaawo Chris Evans baalinga bakola content nga bagamba Chris Evans ate Chris Evans ate simaya Brisha bikoze bitya wagwani naye bambi yeebale nnyo yeebalire ddala nalabye nga yewumbye kyerabidde ttaano we. Kakati nga tumaliriza mbadde nsaba oweeyo kuba nkuba kyeyo oba bakadaama oba basekadaama like nga ogamba nti oba advice kuba abaana bangi babeera eno bambi ne babeera staff ne baba nga balina
okusoomoozebwa kwe basanga ekyo si kyangu ekyo kizibu naye bw'oguma bw'oba n'ekyakuleeta n'omanya nti najja kukola kino oba nga tonyigirizibwayo najja ogeba oli mu kiyumba mukwano mbadde nsaba osobole okuba nga omumaleko kicontract ekyo asobola okuddeeka oteeza obulamu kubanga ova gy'ovudde kuze kutereeza ki obulamu naye towa like kati ng'abaana like Dubai omwana ayinza okugamba mwana gwe jangu eno ebweru sima yange ebweru ofuna omulimu gwa ssente bweziti ate ololo biki naye nga tonnatunulamu nti singa nvudde ebweru wano sirinaamu kasente ofuluma ebweru ngenda beerawo nti ebweru wabbeera mikwano ebweru spendinga so mbadde nsaba ku baana bankuba kyenga ddala bali mu advice kozi omwana oyinza omusanga ng'ali sitaaka nga talina wasula talina kyakulya ebibamu nga bagenda ku street kati mbadde nsaba okubirize ku baana bali mu kiyumba ebyo nti nga tonnavaayo nga ne contract yo tennaggwako sooka otuule omaleko contract olyoka olabe ekidda ekyenyinza okugamba abankuba kyeyo naddala abali mu Dubai bw'oba olinawo oli nga bakyakuyisa bulungi buganda nange kola contract ogimaleko ojja bbeera eno oli akugamba evaayo ng'ono akugamba talina kiddako ogenda tuuka wabweru ebintu bikunyige okitegeera mpozi ng'olaba n'oba otuuse ku kisenge sooka obitwaleko mu b'amateeka bigaane bugaani ozeeko solution nze kyembagamba ekintu kibannaye wabweru bwokya ojja gamba lwaki nze ndi wabweru nina ensonga zange lwaki nganze omuntu kati bw'oba oli munda beerayo okole togwamu maani kyoba osooka okukola nga soosa katonda mu byokola tuva mu bino ebyekiyaayo obeere ku ssimu fuludde nga katonda tomuwaddeeyo tusaawa emu muganda wange beera mu kiyumba okole teri watali katonda wamu abeerawo eba bagamba jangu wabweru live out mukwano bwokya ogenda kuvaayo onoonye newoosula wakubule for example tulina banaffe abali ku union nakati ku union abaana bakyasula ni wali watu tewasulika yes togwamu maanyi wekkiririzeemu nti osobola bagambe nti naffe okubanga tuli bweru twasooka mu biyumba naye ne tunyigirizibwa nitugamba nedda okufuluma kamale malako contract ngenda mu bulungi oba oliawo oba ofuluma mu bubi nga tunnamalako contract bakama baffe bano bantu babi akulondoola nakuwaayiriza nakukolako kiki ekisanga ekinene nnyo n'olemererwa nga ekiyumba tewakimalaako ebweru akulemesezaayo ozeeka tolinako kituufu kyo kyayogera nze kyenyinza obagamba ekikulu kyakubeerayo kola gwe togwamu maanyi nti oba olwakuba olaba Aisha ali wabweru nze Aisha ndi wabweru olw'ensonga ebbanga lye namalako lyeru ate nali nyigirizibwa nnyo okitegeera kwegala sitole yange empanvu naye nawe beera mu kiyumba kola gwe buli kyokola kyonna manya katonda waali bano abagamba okujja ebweru bannange ebweru wookya gwe muganda wange ali e Saudi kola mala okolako contract ddewaka wekiba kiganye ng'olaba kyo kiganye oli waddemba okuva naye ofulumya ozzaako ki kati kyensaba muganda wange beera mu kiyumba okole ekikulu kyakukola buli lwokola ffenna twagala ssente naye obulamu bwe businga olabe wantu waganye na plan naye ngaekikulu kukola okay ketubadde tuleseeyo oba katukayiseewo emabegako oweesewo ebbanga twalaba bad black nga beetwala ne kulusumu Akiramu yavaayo n'agamba bad black baawe eddole yabyayi kati Akiramu ye yayingira bad black mu kuddamu ye yabagatta wamu naani ne Ajat Kulusumu kati gwe obadde ogamba otya bad black teyandigatiddemu Ajat Kulusumu oba naye yandimutwaliddemu kubanga wavaayo ne bagula muziyamu nagula ku munno omusango Akiramu n'agugula kwani bad black naye n'aloopa kati gwe okyogerako Akiramu yandibadde yetwala ne bad black oba bad black yandibagasse babiri ekyo sikiwagira ani bad black nga ye omuntu yalina kwetwala ne Akiramu ate ne Ajat Kulusumu bannaye omusajja w'omuntu wa social media tetumugana yeetadde nnyo mu butaala kitega naffe tulina abantu baffe naye omuntu omuteeka ennyo mu butaala oba mu mawulire si kirungi tetugana twagala obwa serebu naye obwa serebu tebugenda kukola ki kumala gajja nti nvume gundi ate ba celebrities bangi bavuddeyo like tubalabye nnyo mu mawulire naye nga ba breaking up tebawangala mu relationships so mu byonna ndowooza gw'ogamba Ajat Kulusumu ajje Akiramu mawulire ekyo kikulu nnyo waba bad black oli teyanditaginze Ajat Kulusumu naye omwami yeyakola ki ate nazino YouTube channel ze batuteekamu zitukozesa ensobi
okitegere YouTube ajja kujja kubuuza ekibuuzo tokinaako obukakafu oteekemu oli okitegere kati n'olwekyo omukwano nze nali sikiwagira era saakiwagira waba bad black yakolamu bubi yali badde beetwala n'oli ajja tinamugjamu mu nsonga zaabwe anti kati twalabye bad black ng'avaayo n'agamba ali sorry ng'era yeetonda n'akiramu n'agamba okwetonda kwa bad black abadde abalaata era n'agamba nti akiramu yadde bad black agamba nti akiramu yavumaani baawe naye yawandiika kati ye agamba nti asobola waaba kubanga omutimbagano gwe si yagukwasaganya nti ye asobola odireetingawo eyo message gyawandiika naye ate bad black atasobola kudireetinga ki vidiyo za trainingaga kati ng'ayagala nti ne waba yeetonze ebyo abalala ayagala vidiyo esobola okubikka ki eri vidiyo gye yakola nti ayagala vidiyo nti eno vidiyo we yagipureyinga naddamu napureyinga eno kubanga yakiramu webibanga bintu byayita ku mutimbagano gwasobola okukola ki obidiritinga kati gwe ogamba nti bad black addemu akole vidiyo nga yeetonda nga akiramu wasaba oba bad black asobola okukola vidiyo neyeetonda ekyo nekivaawo kwazirode vidiyo zatambula dda ziri wala tebikyasobola kuvaayo abaana basala ate abaana bo intaneti basala mukkirize ate intaneti etereka n'olwekyo tewakyali kyakola genda akola vidiyo yeetonde nekyo kiveewo okay nga tumaliriza ndowooza obasibuleko bannaffe abantu baffe abalungi tubeeyanza okubeera ku channel yaffe eno mwongere okukoona kade komenti n'okulayikinga vidiyo eno etambule atagirabye ategeeze munne vidiyo emutuukeko tweyanzege okay tweyanza nnyo tweyanzega abadde ku Dubai Eye Uganda nga tusinzidde wano Dubai mwebale nnyo mwebayiddala abasubscribinze abasharinze abakomenti n'abalayikinze tusiima bongerwa mpozi ng'oyagalanga naffe era ojja genda mu comment section otekewo enamba yo oba ogende mu inbox tujja ba tukuriplyinga mangu okulanga naffe tetulina buzibu mwebale nnyo mwebayiddala nsigadde naganaga omubi